Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. N'olw'ensonga eyo osobola okuba ng'osubscribinga ku channel yaffe eno eya Farm Business Uganda, omulimi n'omulunzi aliyo. Logo yasooke na mutwe gwa nte. Farm Business Uganda ffe byaffe si bya pulunyupulunyu, si bya bufere, ennimiro ezo obadde ozirabanga. N'olw'ensonga eyo gwe nno ali okubanga otulaba tusaba okubanga otambula naffe. Tukyalambula ennimiro tuligirambula munono mwe tugenda okubuuliza mukulu wa Kia okubanga atubuulira ebika by'obutunda bye yasimba nanti kino okuwumbawumba puroguramu eno oba olugendo luno olw'okukyalirako omulimi waffe. Tukutegeeza nga gwe omulimi naawe omulunzi nti ngaffe Farm Business Uganda bw'oba okolaganye naffe n'olunda naffe oba n'olima naffe tegeera nti byaffe si bya kweyiiya. Nedda. Ate ekirala abamu bakubira esimu oba neyajja nze nalaba abantu ku Facebook naye ku Facebook we banferera era Facebook ffe tetulina Facebook account basibo ne bannyabo. Tulina TikTok yali etuvuga speed kwe kugisalako naye nga video zafudde account gyeriramu bajje naga twabaleko ne ku TikTok ne ndyoka manoonya ku YouTube. Naye emikutu gye tuli ku YouTube ate era tuline ku mpozi ngozze n'ofuna WhatsApp number zaffe ezo. Tewabawo omuntu akubira esimu naga nti tuli ba Farm Business Uganda nga bw'otukubira n'oconnectinga naffe kwe kukunoonyaako. So tojja kubeera ng'oli mu bigurupu byammwe nga oli yeetuuma erinnya akyusiza amannya aladdeyo ekifaananyi kirala ekyaba oyogera naffe n'amaloboozi gaffe ogawulira ne bw'oyogera nabo si bya kutayipinga butayipinzi byokka. Mukulu wa Kia tweyongereyo olambula ennimiro yaffe ale twebuuze ebibuuzo byaffe. Kati ennimiro eno olaba nga bwekuute bweti wano eba emaze oba ogimaze wakati wano wekamala okutandika okubala waggulu eno bwekati saawa yonna oba osuubira ssente njereere wakati wano emirimu egisinga obungi mu nnimiro eno gyamala okuggwa egyagwera ddala. Kati saawa zino ebiseera ebisinga kuyitamu kujjamu koba ebikola byokka ebyo nakutereeza amatabi gano waggulu eno naye egisinga obungi egya wansi gyonna gyagwa nga okugeza nga wakuteekamu emiti, kuteekamu ebigimusa, kuteekamu gozi byonna byagwa. Kati njagala kutegeeza waggulu eno akatunda kano eno yonna eno twasimba akatunda kaali ka UPF
akatunda ka UPF 14 kenjogerako kekagati kati abasinga obungi balowooza mbuno akatunda ka UPF 14 kaliko enjawulo n'aka UPF 12 naddala mu saizi y'ekibala kyenyini nga kamaze okubala ekyakatunda kenyini then n'ekirala n'embala yenyini balowooza mbu yanjawulo naye nze ebbanga lyemaze mu butunda ngenza okulaba ng'ebika byombiriri nga UPF 12 ne UPF 14 bibeerako obutunda nga bwe bumu enjawulo tewali kati okuva wano okuddeyo gye tuvudde yonna egye mbalambuzi basimba UPF 14 oyo yenna gwe mulaba eyo nasaizi y'obutunda yeeyo kati wano nateekawo kolayini ziri mukaaga okuva wano okudda saidi eno nateekawo ko UPF 12 kati kano kolaba kano ka UPF 12 kano akali wano bwe kati era ko kalaba n'endabika yaako era yeemu ne kali naye saizi y'ekibala yeemu ne kali enjawulo teriiwo nga bw'obulaba bwoti ono UPF 12 oli obweda gwe tulimu UPF 14 kati kyonna ky'oba osimbye kiba kisobola okukolera wabula enjawulo eriwo kino ekirwadde ekiba kikulumbye kiri ogeza nga kisipi ekyo kikaza amatabi agamu ne gabeera nga malamu n'ekigenge ekiba kikulumbye kitera nnyo okukosa ono UPF 12 kati okusinga kwoli UPF 14 UPF 14 abeera ne life span nga yakali akatunda aka yero wansi kati naye ayambazibwamu guli omusaayi ogwakali aka yero ne kaba nga kagumu nga kalwana ebirwadde nga tebisobola kasumbuwa kyova olaba kano kali wano nakateekawo nga katono kabeera kanene nga kali nga ekigendererwa kano we kaba nga kalumbiddwa kiri ekirwadde kiba tekinkosa nnyo kuba ennimiro esigadde obunene eba ekyaliwo naye mukama katonda anyamba n'endabira gye ngenze nga ndabirira kaba nga byonna birungi enjawulo teriiwo byonna birabika bulungi ekibuuzo kyange nga tumaliza puroguramu eno kubanga tujja kubanga tukomawo ate nga obutunda buno babulabe nga buli ku waya zino nga emuli okubanga kusiza twongera okutegeeza abantu nti laiti yaffe tutemawamu kubanga obudde bugirikwatakwata naye mujja kubanga mutugumiikiriza ennimiro yeeyo gy'oli okubanga olaba ey'omulimi waffe Wakiya omu ku balimi abeeyagaza era abagamba nti nze sisobola kubanga nva mu kulima sobola kubanga nva ne mu kulunda ate nzize mu nnimiro y'obutunda emmotoka tugenda kuddayo nga twetisse nono famire ebenga ekola ki ng'esanyuka naye kyenjagala okubuuza abantu abamu batya capital agamba obutunda obuteekamu ssente nnyingi nga bavudde ku biri bwa budde bungi kati ate balina ekyakibagamba capital obutunda omuntu ali eyo alina mukuŋŋaanya wa muntu ali awo nze ndowooza capital w'obutunda okusingira ddala ttaka lyennyini ly'ogenda okusimbako kyekizibu kyokka naye bino ebisigadde kasita omala okugula endokwa n'ogireeta biri ebisigadde obinoonyanga mpola mpola kati olaba wano yasimba buno obutunda lwakuba nze endokwa nze yali ezeekolera nze kennyini naye kati singa obeera ng'ogenze kugula ndokwa kati wano endokwa zino ezagenda wano endokwa 350 kitegeeza nti giba 35,000 oba oguze UPF 14 ate nno kisinziira ani gw'obuguzeeko kubanga nalabye abamu bali ku 1,500 abamu 1,300 1,200 neŋŋamba naye nze obwange tambulira awo bwentyo kuba nze manyi omuntu wa Uganda omunnauganda amanye embeera gye tutambuliramu gye tuyitamu bwe nkunyigiriza wano nga oli kutandika butandisi kati kitegeeza nti onaagenda otuuka ekiseera eky'okungula nga n'ennimiro ogyetamiddwa ng'ogikooye tokyajagala nagitunulako kuba oteesemu ssente zo nnyingi ogendayo oli ow'emiti naye akuseere kati nze endokwa yange njitunda bbeeyi samusamu kati buno obutunda obanga omaze ogula endokwa ezo n'ogula emitwalo katugeze emitwalo nga 35 kitegeeza nti half acre oba omaze ogitandikako osobola okusimba ne wayitawo emyezi ng'ebiri oba 3 n'oba ng'oleeta emiti n'oteekamu ebikondo then womala okuteekamu ebikondo n'oyisaawo omwezi nga gumu oba 2 n'oba nga ebbanga lya kunoonya kasente ogula gozi agenda wano ayinza okuba mitwalo nga
giyinza okuba emitwalo nga 3 kinene nnyo wano n'abanga amala okusiba eno ennimiro yonna kati wona ennimiro n'obanga ogitambuliza obanga ettaka libadde liryo kitegeeza nti wogula endokwa n'oteekamu ebikondo n'oteekamu goozi omaliriza ng'oli miliyoni nga 1.5 ennimiro n'ebanga emaze okuyimirira then awo gattako obusente butono bw'eddagala si lya bbeeyi nnyo ebifo bitunda nga bukyali buto butandika okulya eddagala eriwera nga buli eno waggulu ate jjukira waggulu we bubeera nga buliyo eno wansi bo bukuweereza ng'ofunayo ssente n'obanga otambuza emirimu gyo bulungi kati buno nakoma dde okuteekamu essente ezivudde mu nsawo yo ezisinga obungi ziva muno mwennyini n'embeera nga nzizaamu paka weenatuukira ku kiri kye njagala kuba nsuubira okutuuka mu mwezi nga gwa kutaano nga wano nfunirawo ddala ssente nnyingi kuba nsuubira wenzijjawo ensawo ebibiri byensuubira okusinziira kitegeeza nti wemba ntunze yadde 4,000 buli kiro ate waliwo ekiseera ekituuka ne bubeera mu 7 kati webubeera mu 4,000 nemba nga nfuna emitwalo nga 80 kitegeeza nti emitwalo 80 buli wiiki nyinza okuzaamuuko emitwalo nga 2 okugula ddagala kutereezaako wemba nga nsobodde nfuna abanyambako okuggyamu ebyo okutondola ebyo ebikoola ebyo ne biba nga bivaako ebingi 2 ago ne gaba nga gaze mu nnimiro kati ezisigadde emitwalo 6 buli wiiki ziba zange mba nvuganya na mukozi wa gavumenti naddala ng'abasomesa mba nvuganya naye kati omwezi kitegeeza nti mba musingira ddala yezafuna ewiiki nze zenfuna ewiiki yazifuna mwezi iwe kiri nembeera nga ntambula bwetyo kati olaba eno ennimiro eri wano waliwo ennimiro gye nasooka okusimba weyatandika okubala nebeera mu sayizi ng'eno bweri nembeera nga nsetinga eno kati yeri enene obwedda gye njogerako kati kitegeeza nti eri enagenda okaddiwa ng'eno ekyaliwo kati eno bwenaba nga emaze okwata obulungi bweti ate nsimba endala nembeera nga buli kaseera nditambulira ku maketi kukatale sente teziggwawo kati oli omukozi wa gavumenti afuna akakadde akalamba omwezi abatansinga abatansinga niwaba afuna bukadde bubiri abatansinga oba musomesa primary nga oyo mba namukubisa oba omukubye emirundi giri gy'atategeera nakutegeera kale kyekyo kwatagana n'obutunda buno kale nalisabye eyene yali agadde okutwegattako ayite ku mukutu ogwo agenda atufuna afune n'endokwa n'amagezi agasingawo agagenda okulambula ennimiro mujje mutulambule ku nnimiro zaffe osobola okulabako naye mwennyini n'olyoka okkiriza n'ogamba nti ekituufu abantu bano baki balimi ate era balunzi n'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo endokwa weeziri waliwo ebintu byendaba olumu ebitansanyusa bwe mba nga ndi ku social media okwo oluusi ne ku mikutu egimu ng'omuntu alaga nti okulima kuli expensive nnyo okusinziira ku byatunda n'okusinziira engeri gy'atundamu kino kyakigamba abantu abali mu Busoga region abali Embaale n'abali mu Gweta Mukono mwekka nabaddeyo ka discount bw'obanga mwetaaga enkoko tujja kubanga tubafunira enkoko ssente ensaamusaamu n'olw'ensonga eyo bwe bakuguza akatunda endokwa 3,000 kitegeeza nti oyo ddiira nkiddamu bwe bakuguza endokwa y'akatunda 3,000 ne bakuwaanira batya UPF 14 UPF 12 kano naalongo ka 3,000 4,000 kitegeeza nti oluusi naalyo tunda ddiira kubanga eryo n'abamu abajja gye tuli ng'abamu balina abalimi baabwe ne basalawo okuba nga batweyambisa n'olw'ensonga eyo weebala okuferebwa n'okuba ng'obbibwa ate nandiki otuwe ku mirimu bw'osubscribinga n'olikinga ku channel yaffe oba otuddizaamu ddala amaanyi naffe ntugamba nti eriyo omulimi basebo ne bannyabo farm business gaffe tukola bukozi waakale tuli ba bigambo ate dageti yaffe si kubba si kufera bw'oyagala okukola naffe okolagana naffe okolagana naffe bw'owulira ng'otwekengera ntera okubaga basebo nti totuwa mirimu kubanga abagituwa gye bali naye ennimiro yiino tusobola okusetinga ennimiro wadde oli bweru n'obeera famu eyo negikulaakulanya nga ssente ziva na Uganda gwe waliwo tuwe akawunti ssente zo zigenda bugezi na ku akawunti yo tusiga tukuddukanyiza ekintu kyo naamu osootuwa contract noga nti mu myezi 6 mu myezi 7 mu myezi 4 njaba nkomyewo era tuba tusobola okuba nga tulabaganako bulungi ku mukutu guno gwa Farm Business Uganda subscribinga ate likinge farmer to farmer mulimi ku mulimi.
Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.